etandika butandisi kakano omukyalo ono wakati w'okuba nti ebintu byamutabuseeko yasanze asikaali n'akimmalako kati ng'amugamba niwayo badde ovaawa kati bw'abadde avaa mukyala Lubwama naye asanzewo omusirikale ng'eni ono omukazi muzibu omukazi yali talina musajja nze namufunira kulwokuba twamufunira omusajja omugagga amwa buli kimu kati atoledde abasirikale ku mulyango twagala ffe tumusabe ku birungi by'alina omukyala ono musabiriza nnyo bano abasabiriza omunnyo sabbuuni n'ebintu ebifaananako bwe bityo kati abadde azze kusabiriza naye asanze wasikaali era n'amulemesa okuba nga yeeyongerayo ekyatandika butandisi pattu yaffe eya firimu eno mateeka kali ng'amugamba naye naawe olinga gwe baalugera mu mmindi obeera otyawo otandika okutawaanya abantu ate otandike n'okwemulugunya mbu tebakuyambye bamuteeredde ampu mu kkubo gy'asabiriririza abantu abamu bateeka basikaali ku mulyango nga tebaagala basabiriza kati ng'amugamba ekizibu ekyo kikyakutawaanya nnyo kuba temukola balo takola kati ng'amugamba maama nangira n'agamba ndi owuunyera ozungodde eno deno olinga nsobera enoonya weebiika bajja bakuba nnyo n'empi nga muli mu bikomera by'abandi mugenzi osaba omunnyo n'agamba ni muyiga okwekolerera nze omusajja wange buli kimu akimpa abakazi nga mmwe abalina ebipali mwe muviirako abasajja bammwe obutakola lengera wenna wootunula nangira oba okusaba musango oyogera mpola gyendi gyojja bweoba tosabirizanga ojja sabiriza firimu bagiyita mateeka nagambye muke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 era bye bakutuusako firimu eno so nga bw'olina okuleka ndi ogijja firimu bagiyita mateeka efirimu egenda maaso kaakati ozunga ogenda wa mukyala ddala usinja tubeera abantu aba kati Kasweta ali mu kubayika yebbawo omukyala oli awe gyebali emirimu Kasweta nze nabivaako ebyokola bagimwebaza Kasweta takyakola kunoonya ku byakukola gali ng'amugamba munnange nze ebyokola byagaana ne bwe mbinoonya tebirabika ng'abeera waka gali ng'amugamba nze neebeereraawo ate nze nkyasobola okukola kweni Kasweta muyiga okukola okimanyi nti mukazi wasabiriza alinga akyalinga bbeega asaba kikyatalina kati ng'agamba lwaki asabiriza ng'eni obadde okimanyi ndi ava wa Lubwama ava wa Lubwama kusaba munnyo naye nga omunnyo bakyagusaba ku mulembe guno omunnyo abantu bagusabanga ensi yakava mu ntalo beeramu amagezi aleeri naawe nanga alinayo ensonga lwaki nkuyimiriza labalabala singa gosibba kuya amagulu agomesi wali badde oyambadde kasita sigwe wagigula era bba wange yagigula bintu byakwerangira bwerangizi yiga omusibisa ku nviiri tukoye okulaba nga ne batandika omwogerera abeeremu akategeera efirimu egenda maaso bamwogerera abeeremu akategeera eyo simanyanga ewamu kabanga ava mu bwenzi omanyi oyo omukazi mwenzi ava waluwalu kati yasooka nambuuza naye waayo omukazi wange omusanze avaawa nkono ni musanze ava wa Lubwama gye bamukubidde nkaini bamube n'omukuba azimbe kati ono yakikyusa statement n'agikyusa omukazi w'olugambo ng'anaakubya munne bw'atyo bw'aba kansooke mulabe alabika gye bamukubidde abadde ava kwenda ku basajja b'abandi omusajja mwekuba gezaawo kulekani omukazi omuteeka ewaka bajja mukuba nnyo bakyamukuba jugasiya ye mukyala ddala wusi n'abalangira abasajja muyiga okukola yesu efirimu egenda maaso ono omukazi nanvuma nga nze ataazaalwa lwaki mpisibwamu amaaso bwenkaniddeawo nga bino byonna omukazi yabinkola ekyo sigenda kikkiriza yagamba tagenda kukkiriza efirimu egenda maaso kati agenda otuuka ewaka wamma kituufu kati takyabeyukaŋŋana wabula agenda atagala butagazi buli wasanze era anoonya okunjogezaako anoonya okunjogezaako mukazi ono anoonya okunjogezaako ye Kasweta
mukazi we yafuuka kasabirizi. Efirimu egenda maaso. Ndabe kuye nange analekedde kati agenda kukinyonnyoka akimanye nti nze musajja wano nze nkuba abalala ne bakaaba kubanga ebintu by'okutambula ate nojjonjogeza ku kyalo kasweta nga bwe sigula munnyuka buli gyogenza osabayo wayi omunnyo togusabaako mu kasirise tuba tuli awo ng'akyeyombesa baasi jangu mpitaako paakinga omubuli ani mama Nabulya yenze baasi taata Nabulya yaani n'agamba ku mulyango guliwa guugwo ekufulu yaani nti eri mu nju oli mulwadde tokimanyi nnakuwa kontulakiti nga gwe kufulu eno ekufulu enkulu yale ennene omukyala aba yale ewaka lwaki otambula nga ekufulu gwokimanyi oli kufulu n'ogenda otyo mbadde manyi gye nva okuzungira guwa bindeetera okuzunga wafuula nze omusajja mu maka efirimu egenda maaso nakulumya eki nakedde ku makya mukazi nfumba kya tewali sukaali mbu nina omusajja ewaka nfumba emmere tewali najjayo n'ayiwawo olunyata naawe oli musajja omaawo tolina sukaali kyayotekako waki wakunywa tolina munnyo laba olunyata tata Nabulya bwe wanzije waffe ebyo byonna tebyaliyo watuuke waffe tebyali laba olunyata lindako mama Nabulya lindako laba olunyata kuyiwawo olunyata ezo engoye nakugamba ezo engoye zakukyalira mu kutambuliramu nange ompese ku kitiibwa mukazi gotandisa zisiibamu naye tata Nabulya mbuuzi ova mu bwenzi obwenzi nga laba ekigudde maka gakasweta n'omukyala kati olwo mbadde nteekateeka ngulaku akagatto naawe nkugulira akagatto naye olaba sikaati na bulawuzi Nabulya bwoto nakumanyiira buli ssaawa ngenda kugulira buli ssaawa ngenda kugulira ebyo byantama nabikoowa olwa tusobola kungulira munnyo na nnyaanya waka kakati olwo nasobola okungulira engatto luli nali neebase nga ntuuse ku kirooto ekimpanguza akalulu ka betingi mpangule ssente empitirivu n'onkoonako n'enzuuka ensi erina ebizibu ensi erina ebizibu ate abantu tebagenda kutegeera ate n'abawuttawuttamuko nabo tebamanya era omuyita omuwutta n'akuyoola paka esaawa emu kuyo nalyo n'agamba mukazi gwe gwonomesa ofuna yamulemesa obugagga yaloota ng'afunye akakaddawo omukazi ono aba akalonda mu kirooto ono n'amukoonako n'azuukuka yamulemesa essente ngambye kakati itawo ogulewo yanguwa mangu nkwegayiridde saawa ya miggo kati mwami Lubwama mulimu abasajja abakubi nnyo ne sukaali kani nga mwami ekituufu ŋŋonze munnange oli mwami ono omusajja kabeere nga mwavu bulasi matiriyo nga ye balo aba balo ojja kudda mu maka gange naye saawa zino kati mbadde nkukiza okusiba n'agenda maaso n'alaga byonna obadde oyagala nakunkuba nkugambako oyo mba nkugobye genda abakazi bali eri bannyinire oli wano weesoma g'abasajja engoye zikyalamu osiiba bw'ovaawo ng'onjogezaako mbusikulabirira sooka ojje jangu ogenda nkusiibudde jangu oli mukuba ogenda nkusiibudde wenkugoba mba nkusiibudde waliwo okugoba ate n'olinda okusiibulwa nazo paka efirimu egenda maaso enkoko zo ziriwa enkoko nazo zagenze kulya mukazi gobeeramu amagezi efirimu egenda maaso ogoba enkoko zange kati nga tannagenda asooka n'amusaba enkoko oyinza otya okugoba enkoko zirye zife oyagala enkoko zigende ziri obutwa ku mulirwano kati bana enkoko nandizitaddewa baasi nkirabyo onnemye tosobola kulabirira nkoko wadde okwozinaaza ebigere kama katonda wampa mukazi kyono abakazi babaawe babenyumirizaamu naye ono wange yakula atya gwe sobola kwenyumirizaamu eno si pikipiki eno oba motoka kati ng'amugamba guno gwabadde mupiira tetugulanga ku piki eno pikipiki adde yaani wano ewaka tewali kkubo pikipiki eno yabadde yaani pikipiki eno yabadde nga sinnagoba njagala kuba ekiwooko gasiya omukazi ayiza obwenzi kati muvwana abantu bajja buzzi kati alabye olujja lwe lusaanye lwakusaatuukiramu basaatuukiramu nga bwe baagala abayaye bajja buzzi nnyini nga abajja bwe baagala nga bwe abajja ewaabwe banjagalira omukazi ekyo sijja kikkiriza sijja kikkiriza kakano tuba tuli angala omunywanyi wazze
Genda maaso. Mbakuba nayimira nja kukuba bukubi. Kale mukulu wa. Siri wala. Mbadde ngambe oyimbe bya bulungi ngotane. Kaakano muganda we yamugoba aganya okwogera naye. Ate ono ng'abadde azze boogere. N'eki ekikutabudde nvaako. Mukulu mateeka. Mukulu mateeka. Soko lindeko. Mukulu mateeka. Ate osude wansi. Engatto ssebo. Sikyakubanja. Sikyakubanja bamwambudde gwe yambala otya banno nga tebannayambala. Ate gwe babanja obeere ng'olina engatto. Abakubanja nga tebalina kyabwenkanya ekyo. Nini alaba nga nze maleka sana kwa amanyi nga amateeka gateekeddwa okugobererwa naye kale ebyakola bye aba ali awo agenda okulengera emmotoka eyitawo nkoyini lubwama alabika lubwamaako emmotoka ya lubwama eyo akomyewo amaze ebbanga omugagga ono tali ku kitundu kakanno ssebo tali wala nkoyini kasita mulabi kyeyakolanga ggala omukazi yakamugoba kati kakanno ebbanga lyonna lubwama lyamaze nga taliiwo libadde ddene era nga liri wakati w'emyaka 6 nga taliiwo okuva lwe yagenda yakuba eŋŋombe yagenda okugenda ewaka yali yalekawo omusirikale asikaali yali yalekawo asikaali yava akuba eŋŋombe alaba oba banaggulawo askari yes owaye mimi iko nzuri Wewe uko mzuri? kurema Vudeyo. yes Walungi wano. yes wawaje Kula ugeti. akomyewo this one Ingie. eje Motoka. I know you just yamuga aggulawo kono ni soko olindeko wano waliwo amateeka agafugawo Nagenda nayo. kadi ng'amugamba ni mmoroka gigulire Atula anjire. nkaini apaana sawa ngamba kadi yamugamba ni ennyumba erimu abantu 5 bewandaga Kali. yes Motoka yange. nkaini emmoroka eyingira mu nju Isinji. nkaini soko osayininge n'agamba ni olaba wano abantu saba abayingira wano basayininga era wandaga abantu 5 be balina okuyingira wano kayo kati gwe sayininga oyingire emmoroka we neba tesayininze giveeko awo yingira nti okomyewo ennaku z'omwezi twagula ebitabo byonna abantu basayininga bayingira bafuluma basayininga tolabika Bano bebayingira. yengeri gye woolabire abaakayingira n'abaakafuluma kati gwe oli omu ku bayingira Okoze bulungi. kati ekyo si kibi Fungua. yingira wasobora lakini yingira Fungua geti. ate emmotoka sigimanyi mu bantu bewandaga wulira sekendabe even oinane kadongo kamuwano oli mukubi wa miziki Ndiyo. yes akyakebera emmotoka saagala ebyo Ojirabye. your things are very okay emmotoka zimbi naye osayininze etya kuba buli ekiyingira kisayininga egenda maaso akyajekebejja ubane buraya wenyini Ndiyo. eboroka munene bwati mupya kati kangurewo Sasa, fungua. yes Fungua. kanzigurewo Chizi kulidenge. najja aggulewo Hali hapa. egenda maaso efirimu egenda maaso ng'ayingira akomyewo nyinimu akomyewo kaakano
omukyala agenda okwetegereza ngeni katonda watu ngeni dadi akomyewo that is bulk ngeni wani dadi amanze banga deni nga taliiwo kawalake asanyuka nnyo abadde Bulaaya kyabajja okayeetikamu omukyala omukwano muto nnyo nange bansitulemu mami yakula mami is cold enough ekyali wano ngeni eryo tekyana kyatto ngeni banange dadi will be broke ngeni dadi kyuka okola bubi olwayo ngeni kasita nkomyewo akomyewo ewaka naffe tujje tugire muyingidde ne nange nje mpase ali wano okuva bwe wagenda wagira paka leero lunaku yaleero wakajja tegeeza tuyonayona apare atambula mungeri butevule mojakore Bulaaya ennaku zino akukane ani ayingira vayo kakati kasweta ngeni wano woyingira olinga ayingira emmanju njakukuba kwe ndigo okubenze njakuba akasaale gwe kwe ndigo akakubanze owaye muleke kali nga mugamba ni muleke efirimu egenda maaso mugeni yangu wacha rudi kwa wewe waratwale muzanyo njakisama egenda maaso firimu ako mwekalinka okolako chimpo yenokuwe ngobala kisabira kisonyo wanya chikuba bukubi wewe mina okubadde nga kiri wano oli nange oli munyivu naye kasazo oli lireke wamambi naye Katonda yakola omuntu gwe yatonda nga sente ntono abantu abo baba babi okamala obukamazi ondagera otyanze bwe tokubanga mu buvuyo mulimu abantu kale akasente ne kabanga tewali ng'empisa balina naye buli kimba baba baagala bakwatanga kyatika mbadde ngenda kali nga mugabadde ngenda kubbira omukumi w'oyo otegeere ye famire eri esabiriza omunnyo omukyala ye tebaamukiriza kuyingira wano wetwogera yagobeddwa kati ono ali mu kwepika ate ng'asonyiddwa busonyiibwa asikali agala amusuna akasaala atye mugendere mu nyumba mugende mu nyumba tugende mu nju mateeka kali nga mugamba mukulu mateeka ye mateeka ssebo ye mateeka malo kali malo aba alina okugobererwa kyayagala kyayogera era kyayogera kyekirina okugobererwa egenda maaso firimu yaffe omuntu gwemanyi nti gwokuuma ewange embasi gwesi era twagala tumanye biggwerawa notamanyi nti waliwo naasikaali buli ali wano agende mufulumya ensonyiwa ate nga nze namuleeta akuumira amakanga gwe ate kati ebyokola wamulekawo kyogamba naye gwe kyenva nkwewuunya kyogala ne project egenda maaso y'okuzimba togimanyanga kuntegeezaako nti waye ebintu bitambula bulungi oba bubi nali mpitaawo omulenzi yakasuka bulooka yali aginkuye ku mutwe era kyekyangana okudda eno nali mpitanga olunaku ngamba wesanga bali akawa ne bampaako naye kwolwebankuwa bulooka ku mutwe mateeka nvuddeyo naye ekizibu kyenyana kinjagala onyambe nze gwola bwogatamuza gakuluma amagulu gano bwe nagenda epali funa paipu z'amazzi mateeka tobitaka mu lusaago naye ebintu funa paipu z'amazzi zikola ate zikole ki juzi guni yali mulwadde nga talina maanyi bamusaako amazzi kicupa kyamwereka nkunyumiza emboozi kale nali esidini ng'efumba oba ngamba eri nsi mbadde basigiri bandi mbadde manyi ogamba esigiri bwe nagenda epali munywanyi we ogenda epali mu france kibuga kya france ekikulu wotuuka mu france odako ebbali sikoza nkabenje lwa magulu gano okola accident osanya waga gesiba gokagesiba era dokita kati ali pali era tubalinda kutubere tuli bantu bakulu gesiba na mikuwa bakusiba na misipijjo oligwamu dikatembawo mateeka oba asikatemba laba gakyasobola kutambula bakola ki okuzanya awo nkulina kyekwagalako ekyo kakati nno gye yali ebizibu yafuna byamaanyi nnyo ekyamuviirako okuba ni embeera y'amagulu ge si nnungi era nkusaba onfunye ddule kati yamugamba ekyasobola kuvuga mmotoka bulungi magulu geesiba kati abadde agala afuna omudereeva oba oyagala avuga emotoka kali nga amugamba lindako agenda okunvuga iyo eyange
ayagala omuntu anaamuvuga ngeni ate goli mmotoka nkono ningamba mmotoka yange asude wansi nanyaga kenga tinjagala babbi sagala babbi baba bakenga gumateka kubekenga te otewe banaji wange tabbe mmotoka alalo zazabane zange baabo nange nazimusseeko busseeko lunaku lweggulu kalimba nkyali awo ebizibu ebiri ew'amateeka biyitirivu olumulera nayo anziriza engato zeryanzigyeko nange simubbi kali nga mugamba ne mukwano gwange mwosenemeka teese alina gwamanya asobola okukola omulimu oba omwa 15 oba 2 oba mugabo gwezisirina twatubise mubamunyemu emitwalo 3 dereva emitwalo 3 kino mateeka kyamuyisa bwe muli babi kati nga n'ebyokukola bino ndeeta omuntu omwe igundi gwe nga n'emitwalo 10 ogikusaba wano sente ono kati agamba nigamba empuutayo eggulewo emitwalo 3 kuvuga muntu yanguwa ye mateeka amateeka gagobererwa ya kumpi kyampaka mpuuta gulawo gwe ompita ani mpuuta nja kupaka salo manye nti gwe mpuuta ngeni akabakolega akakulinga omweso weyogeze eswi nja kukokinga otye yamugaa nja kukokinga ojja kutya saagala kali ng'agenda leete ono ali mugezesa bikompola bye aba ali awo akomyewo ngaeni owonye mbadde ate ono genda eri nange oli emukulu yandeese mugagga yamutumiza ono yagenda ovuga emmotoka y'omuloodi alensole yamubyeko ebigato alensole yamubyeko ebigato lwaki amba empale nga toli musibi oli mubi oli muyaye alina okusayininga kali gwe atamanyi kuwandika tugera byamanyali tomalamu bwino wange owandika inala kumalamu yingi efimu egenda maaso oyagala kumalamu yingi w'abandi efirimu egenda maaso dereva eyavuga ennyonyi taabe mukambwe aba muzibu kali nga gatugenda olabe emmotoka baleese omudereva njagala tulabe oba emmotoka agimanyi twagala okumanya oba emmotoka efirimu egenda maaso kyuma kabanvubi lindako ogambe tuleta ku motoka tugamba kyuma kati ng'abaleeta kwenna ekyuma kyekino ekyuma kyekino mateeka kasweta awakana oba kino kyuma saagala kutomera n'agamba emmoroka ogiraba mpya tukuterina adde awakolobole emmoroka yange togitomezanga njagala ogivuga esigale nga bweri omanye emmoroka eno ebinnya ebwamamu bibwame saagala okuba ebikube afuna mukazi wakubirwa ngamba olina omukazi ogwo kale ate olina nowemotoka ogifuula mukazi tugenda maaso mukazi banaye mateeka oba olikuladde nze asooka okulingizaamu eno fowiiro erimu tabo lengera erimu ki mateeka si mumativu kati oluwaddemu okugulawo gulawo olabe ebyo byakifuula nnenge katabo mugaati naye bannange mateeka naawuliramu ennaku omulimu eyagufunidde munne
naye ye tamanyi wadde okuvuga epikipiki kati awulira zino emmoroka n'omulimu guno nyinza ogwetwalira kuba ono tampa kitiibwa ate lwaki twala eri mmoroka genda eri mmoroka njeggulira kati mateeka alowooza ebintu by'emmotoka byagezesa gulawo kale ejja kuggula olaba twala eri leeta tamanyi kisumuluza wekigenda wamma ggulawo nze nyivuge agulawo kale mwaddemu ak'okugulawo ak'okuvuga nze ngenda kulaga va mu mmotoka yaffe laba kasweta eno emmoroka twakuyise buyisi naye tuyinza okugoba ogenda okulira kuba endulu munzigulire maama munzigulire wowe yagambye asobola efirimu egenda mu maaso madde nkulimba omulimu ekituufu gugwo ebyaddala gugwo omulimu gugwo yingira omulimu gwo tagenda kule egenda mu maaso tatuleko n'omuyaayi mbyokusaaga tageza n'asimbula n'atuleka ng'asaaga wano ayinza otule katulabe ejja kuvaawo tugenda maaso ne firimu eno mateeka ayagala alabe emmoroka alingiza bwetambula bagenda omutomera mateeka bajja mufootola aleeta amaalo egenda maaso baali bamusonye mashini mateeka baali bamusonye masiini tugenda maaso nako akakwata mateeka yayomba myada musunye mashini ng'aleeta omuzannyo seba yagala kuntomera onzitire wano baanayo tukugoba kati tukugoba agobeddwa babi ebyo mateeka ebintu bino ng'obikwasaganya bulala egenda maaso efirimu egenda maaso wangambye ogendamu emitwalo 3 ate kale oŋŋamba ki nabimugambye batandise ofunamu obutakkaanya mateeka atandise okukwatibwa olw'ensalwa ku ssente ze bagenda okuwa munne kati sebantomere nze nfe ezasatu agenda azirye ate nkizudde nze gw'olina oziwa ne musasula lengera mateeka oŋŋambe ntule mabega mu nsange kale kantule mabega mu nsange tunuulira agenda otuula bamusange bano ng'atuula kumba ogenda okwetegereza yali amanya atudde emmotoka egenda mumutwala kati ate omusirikale wuli agiriko yeripye asikali yeripye ku yo efirimu yaffe egenda maaso era sireta mateeka abantu bano agabavunaana n'emmoloka zaabwe tulabe efirimu yaffe egenda maaso bundabe nkakase ddala ekituufu eb'emmotoka ogitegeera bulungi kati ayagala kumanya oba ddala ono emmoloka abagivuga agifuna bali mukebera ogikwatemu beyakebera lingi n'ebisigadde njakula ndi lwalina okuddayo ku saavisi soko imema nakinenge kati ogenda okwetegereza ng'omuntu omukulu alina kye yalaba soko olindeko omwanatu nina kyendabye ate nga tekiyitikikako kiikino ekintu efirimu egenda mu maaso owayi ng'eno kimanyi nti oli malayika ng'enti ali amse malayika ng'enyo ndyota ng'enyo ovaawa ng'enyo home I'm going home ng'enyo ng'otunula bulungi Nadde nga kusome.
kyana kyabandi kiva kusoma n'abagagga nawe bafuna sente bafuuka ekirala abagagga bafuna sente bafuuka ekizibu kati nga muga malayika tatambula malayika bamutwalako yingira malayika bamutwalako efirimu egenda mu maaso malayika wenyweze malayika aba akyali awo ate gwe waliwo akeripyenge janze manju kati ate wakolese yani anti mbadde nze kuuma mugagga lakini nkuwerekerako ndabe wekomya nga nkuuma nja kukuba oluyi ekyo kibi dayo mangu mpulidde sirukwesirwaza bwesirwaza onkuuma kimbu nkuuma mpaka eno kanoonya olugambo nnyini kaagala genda kaba kagambe nti ntwalatwalako egenda mu maaso kusimbula tugende galinga mga tugende gwe naawe kiganyi bw'oli ompa omulimu wampa kati omukozi w'emmotoka n'omusajja oba bamufuuyira mmindi ya mitwe emeka kati ng'amugamba famire erimu abantu 5 mukazi wo bawala ba 2 mutabani wo naawe kennyini be 5 kati oyo tewamundaga be bantu bewaŋŋambye okuvuga kati ate nze wano nze ŋŋamba ate lwaki ompa amateeka ge waŋŋamba geego kino ekintu kugambye emmotoka nze nsalawo nange nze ngivuga vuga tugende muŋŋanye n'agona berako etteeka eddala teeka ki sikugamba nti teeko inavuga 5 ono wamuŋŋamba kati oyo tomundagangako mu bantu ab'okuvuga ntwala ni gwe sitwala laba etabbu ogwagala sigenda kukkiriza omulimu ogwagala oyo n'emmotoka nze ngivuga kati vuga kukigenderwa nedda kati ate awo obanga togendedde ku mateeka ge wampa naawe oba ogamenye nze simenya mateeka sisobola kukuvuga ogwo omulimu ŋŋanye ate ojja kunsasula ekyo nkukakasa nja okunsasula tugenda mu kooti onvugisa otya abantu abatali beebo efirimu egenda maaso nali nkuganye wajja wetakula kundi gwe siyinza kuvuga muntu mwenzi owulira mwenzi mugambe gonidi mwenzi ekyo kiki oba menye olina mukazi wawaka omanyi gwatadde mu mmotoka muno muyita mwenzi mukazi wa kati iye weevugire omukozi yekyanzi ebintu by'edduniya bizibu njagala olabe omukozi yekyanga omukozi naga tagenda kuvuga mukama we ensi eno si nyangu ebintu ebisaanye okulayika nti twegendereza nga tugenda mu maaso nabyo abantu abamu bategeera bulala ensi si tukyagenda mu maaso nayo wali okolawa nze kyekyo bakugoba nga yekyanga wegendeze bigambyo n'agamba ni gwe olw'olutwe ogenda otandika obwenzi nze sivuga benzi oyo omwana abandi gw'otwala jangu kubulire sokoje jangu amagulu ganu jangu jukira naye amagulu mafu tujja jyongererako wano kibadde bwe kityo eno bwegenze MK Majestic Plaza level 5 eduka namba 8 kama Katonda abankuumire.